mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Waliwo munnaffe wano waŋŋambye nti olaba neighbour buli ku makya akeera kunaaza nkoko, nombuuza nti kiba kitegeeza ki? Omuntu wabeera nga buli ku makya akeera kunaaza nkoko nagiteeka mu mazzi, ekyo ekyokunaaza enkoko aba taloga, alina kyabeera aziyiza. Ebiseera ebisinga osobola okubeera n'enkoko ng'ebadde ebiika amagi tugeze n'ogajjawo n'oganogigawa oba ne mugalya. Bw'olaba enkoko ng'eremedde ewantu awo ng'eraga nti emaamira naye ng'emaamira bbanga, ki ky'olina okukola? Oddira amazzi ku budde obw'okumakya n'okwata enkoko eyo n'oginaaza mu mazzi ago, esobole okuvaawo w'emaamira egende ku byayo. Kansubi okitegedde bulungi nnyo. Enkoko eyo baba bagiggyamu lumaamiro, ky'oba olaba ng'akeera ku makya n'aginaaza. Asobola okukikola okumala ennaku nga 3 oba 5, kisinziira budde bw'oba olina, naye nga kikolebwa ku nkoko eyo ebeera eremedde mu kumaamira ebbanga. Keera ku makya, teeka amazzi mu bbaafu, beera ng'onaazaamu enkoko eyo emirundi nga 3, n'oluvannyuma gigyemu ogikanyuge mu bbanga. Olwo lumaamiro lujja kuba luggwawo bulungi nnyo. Kikyo kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Bali kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kimbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.